Musibye mutya Bannayuganda mugamba mutya? Kansuubire nti muli bulungi mwenna obudde mwe muli n'akaseera ke muli. Anti tukyagenda mu maaso. Amannya n'eddoboozi mpitibwa Olivia Katende. Subscribe my YouTube channel Olivia Katende. Followinga, likinga osobole okuggusa ensonga. Nabagambye ebyamayiga tulina okubiggusa paka gye biggukira. Mayiga abakyala beeranda ne mubalaba bamaama tubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okweresa buli kimu ne mujja ne mulwanirira obwakabaka bwammwe mwebale nnyo. Mayiga ebye si birungi baasazeewo ne bamulumba erandani ne bamuyoola buyoozi baamulangidde ebigambo batamulangidde nga si bitono. Mayiga abadde nga yeegiriisa eri e Uganda yeegiriisa e Uganda wane waka yeefuula obwakabi olw'okuba ayina amagye. Abeerandani baamugambye togenda tumanyirira Uganda otumanyirire ne Londoni. Twongera okujjukiza musajja gwe olina okulekulira. Twongera okujjukiza Mayiga ebyokola kabaka n'olowooza mbu nno ffe tebituluma ffe bituluma. Abaana b'abantu bali mu makomera, abaana b'abantu batulugunyizibwa, abaana b'abantu bawambibwa, ettaka ly'abantu libbibwa. Mayiga gwe atunda ettaka ly'obwakabaka bwa Buganda naye n'obulema okwogera wadde ekigambo. Muwulirize bulungi. Ndowooza muwulidde bulungi nnyo, muwulidde bulungi. Akuddira mu mawolu tagawoomya. Bamaama mwebale nnyo mwebalire ddala. Mayiga twongera okujjukiza nti awo just oliwo kaseera. Mayiga twongera okujjukiza nti awo oliwo kaseera, akaseera kagenda kutuuka onoonye wooyita. Byonna obitukoze, byonna mubikoze, byonna mukoze ddiru zammwe ne Museveni okulowoozesa Abaganda mbuno bo tebalina kye bali, okulowoozesa Abaganda mbuno mwe musinga okutegeera, okulowoozesa Abaganda mbuno mwe kye musalawo kye kikolebwa. Ssaabasajja Kabaka ali mu buwambe, Ssaabasajja Kabaka wamutwala obudde buno wamuteeka buddu, olinga agamba mbuno weebeera eyo kyeneena. Ssebo n'ovuma oduula okudaala okudaalira omuntu mukama we yakera ku makya n'akwasa ddamula. Nga n'eddamula eyo mwabba nzibe gwe ne mukama we Museveni olw'okuba mwali mumaze okumutiisatiisa nti mugenda mutuusaako obulabe ne famire ye n'abaana be. Ddamula ne bbanzibe kubanga n'abataka bagamba tebamanyi Mayiga yayitawo okufuuka Katikkiro. Kuba gwe bali balonze nga Katikkiro nabo beewuunya okulaba nga si yafuuse Katikkiro. Mwatuuza kabaka waffe ne mumunyigiriza ne mumutuusa ku kisa. Egundi eyatuuka okulaba mbuno mutwala Ddamula. Twabadde tuli awo ne zireeta Lusoke eyatulimba luli wuuno akomyewo okutulimbulula ono anaamalako. Bakomyewo enanga musoke muwulire engeri gye yeetonda. Okulimba kwe nakola nagamba okutandika ku lunaku lwennyini nagamba nti abaana abaali ku ground bagamba nti bo kye baalaba nti yali akomyewo okutulimbulula. Mukulu Lusoke onaasobola ekifo kye baakuwa oba baakuwawo lwakuba oli Munyarwanda munnaabwe ng'ekituufu tomanyi kyakukola. Awo wabangawo omusajja enanga yatulimbanga ng'aba siriyasi ate enanga bwe yatulimbanga teyakomangawo. Naye gwe baakuvumya ebivumo bya mulundi gumu wakakola egundi emu watandise dda okulajana nti bannange munnyambe ebivumo munvumye bingi. Guma tukukalakate tubazzeemu amagezi.
Guno omulembe gwe tulimu tegukyalimbibwa nga luli eri bwe mwatulimbanga. Guno omulembe gwe tulimu gwe mukulu Lushoke Simaya Lushoke ne mukama wo Museveni. Guno omulembe tegukyalimbibwa. Mugenda kuleeta nonsense abaana babawe ababasomesa weetuli. Muwulirize baganda bange. Okulimba kwe nakola nagamba okutandika ku lunaku lwennyini nagamba nti abaana abaali ku ground bagamba nti bo kye baalaba nti yali mu luzungu kye tuyita stumbling. Ne ngamba nti abaana ku ground bagamba kino, then naye n'atugamba nti bamukuba ki esasi. Naye statement oba sentence eyaddako wansi awo ne ngamba nti bino byonna tujja kutegeera amazima mu kunoonyereza. So bwe bulimba bwokka bwe nakola era babulemeddeko ne banjita buli kimu kyewali owulidde ku nsi kuno ekibi, naye nja kulemera ku bigambo ebyo. Lushoke, olaba omusajja oyo gwe waddira mu bigere gwe bayita enanga yali atulimbyeko ewa pulezidenti nga waliyo drone ezikwata ebifaananyi, natugamba yabadde ennyonyi. Kati gwe Lushoke bw'oba togumire bulimba bwo gira olizayininge mangu kubanga abasavuzi weetuli. Tugenda kukusabula paka Uganda Police bwe munaddamu amagezi mumanye obuvunaanyizibwa bwammwe nti kuuma Munnayuganda na bintu bye. So si kuba Munnayuganda tiyagasi oba masasi. Obufuzi buvunaanyizibwa bwammwe nga Uganda Police. Kati ebyo byofunta entama byobajjagala nti banvumye n'ebivumo bye sitamanyi muwendo tetunnakuvuma. Mukulu Lushoke tetunnakuvuma. Wawulidde ekivumo kyawe kiyinza okukutula eggumba? Ekyo ekijja ne kikubisa endunze nkugambye wali ng'otandika ne nkugamba olaba ekyo ekifo ky'otuddemu Museveni kye yakuwa n'awummuza enanga kirina kubeeramu basajja nga baakala emitima. Enanga yajjanga n'atulimba nti nga drone obadde ogiraba n'agamba nti yebadde ennyonyi ate n'atakomawo. Basajja mmwe twagala tubateekemu amagezi agasobola okumanya nti Uganda Police ekola mulimu ki. Uganda Police erina kukuuma muntu na bintu bye. Uganda Police erina kukuuma muntu na bintu bye. So si kujja tukubatiya gaasi. So si kujja kutubeera nti no mututulugunya. Uganda Police musuuse okututulugunya. Uganda Police mwali mwagala kutta pulezidenti waffe. Uganda Police mwali mwagala kusaanyawo omukulembeze waffe ng'olina ekikama kyo ki Museveni ekitalina magezi. Kati mwe mwali mulabanga ekyo kye mwakola kituufu olyoka ojja otulimbe. Ndi Kyagulanyi bwe tutunawe tuti kamera yagenze ova mu mmotoka ng'awonyera. Otulaga kamera zo, otulaga luguudo lulala. Bwe tutunawe tuti tulaba wana abawagizi ba Kyagulanyi nga bakuba emmotoka amayinja. Wolle nga tewali wonna otulaga muno wano Kyagulanyi we yabadde. Kati obudde buno ovuddeyo olaajana. Bannange munvumye ennyo, nkomyewo obulimba bwe nakoze we wano. Guma bw'oba tonnayogera, bw'oba tonnajja kukola statement sooka omale okunoonyereza nga tonnabeera ku place kozesa statement ya kisiro. Beera ng'omusajja eyatendekwa eyayingira poliisi ng'oli mutendeke, eyayingira poliisi ng'asomeseddwa, eyayingira poliisi ng'amanyi ekigenda mu maaso bakikola batya, bakitambuza batya okusobola okuyimirizaawo Abannayuganda. Bwe mutadde ku bintu byammwe bye mulina okukola okuuma Omunnayuganda n'ebintu bye ne mutandika okugulubana ng'olwokuba mukolera Museveni ne mugulubanira ku bantu ne muttanga abantu ne musaanyangawo abantu nga weerimbise mu kulowooza muno oli mwogezi wa poliisi. Nga weerimbise mu kulowooza muno oli mwogezi wa poliisi oyogerera poliisi. Muli mu kutta abantu, muli mu kubabbako byabwe, muli mu kubanyaga, byonna bwe byetooloola poliisi. Byonna bwe byetooloola poliisi. Wabula muvaayo obudde buno bannange nakoze wano obulimba era bwe ntunula nti obulimba bwe nabukoze we wano guma. Obulimba bwo tetubwagala. Obulimba bwo tetugenda bukkiriza, obulimba bwo tetugenda bugumira. Tujja kubaako bye tugumira naye obulimba bwammwe abasajja ba Uganda Police bututamye. Mudde ku kintu ekyababeezaawo nga Uganda Police. Tutambuddeko amawanga naye poliisi erina omulimu gwayo, amagye galina omulimu gwayo, traffic erina omulimu gwayo. Tewali waayingirira mulimu gwa munne kuba buli omu babeera bamusomesa kyalina okukola. Ne Uganda Police gy'osanga nga ekifo ky'okukwakisa eddembe mu bantu ate yeebakuba. Amagye gandikuumye ensalo za Uganda ku nsi endala okutandika okulwana ge gajja mu bantu ge gatandika okubakuba. Kale ne mutubuza emirembe basajja mmwe.
kati ffe tubatadde awo tubaagala ekisajja kyammwe ekyo kimuseveni ebyo bye kibakozesa ebyekisiru tugenda bibamalamu bwe mudde mu kwezo ntosanga mwasoma ebitabo ebibafuula temulina okukola ekitegeezaako obuntu okalimu wabuludda mu kwasama bwasame. Subscribe my YouTube channel Olivia Katende.